kwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa nkulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda kubanga atukuumye okutuusa kaakano nga tuli balamu. Wasuze otya omwagalwa? Wasuze otya nnyabo? Wasuze otya ssebo? Mukama yeebale ku bukeesa. Olwaleero tugobye bumale ne pulogulaamu yaffe eno ensula ey'enkya. Tugenda kuyiga mu kasimuka n'okwongera okusemberera Katonda waffe okuyita mu nkya ya leero. Oli butereevu ku 3 ABN TV n'omuweerezaawo Isaac Walugembe. Nsinzidde mu SDA Church Manyangwa Gayaza, era Mukama atuwadde omukisa naffe okulabika mu buweereza bwa leero okutuusa obulungi bwe n'ekisa kye gye bunaatukomya. Tugenda okuggulawo ekitundu kino n'oluyimba namba 7 oluvannyuma tugende mu maaso n'ekyokuyiga kya leero. Mukama atuwa omukisa nga tumutendereza. Tweyanziza Mukama olw'obulungi n'ekisa by'atulaga era nkukulisaayo mu kutendereza okwo. Oluyimba olwo lutukubiriza era lutwongera amaanyi mu kusaba. Olw'ekyo tukitwale nga kikulu buli nkya okukeera ku pulogulaamu eno okusaba n'okwogerako ne Katonda waffe. Katwebaze olw'ekitundu kye tugendamu. Tukweyanziza Mukama kubanga otwadde omukisa bw'okkiriza naffe tubeerewo okutuusa enkya ya leero nga tuli balamu. Ayi Katonda, kkiriza oyogereko gye tuli naffe tunaawulira okuyita mu lunaku lwa leero. Tulabe omukisa gwo, erinnya lyo ligulumizibwe kubanga tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mu kusisimuka okw'olwaleero Katonda atuwadde omukisa era ne tutuuka n'ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti omuntu musege eri muntu munne. Omutwe ogwo oluusi guyinza okuleeta ebirowoozo eby'enjawulo mu bulamu bwo, weewaawo n'obwange. Omuntu bw'akola statement nti omuntu musege eri muntu munne, wayinza okubeerawo ebiwuuzo eby'enjawulo kubanga ffenna tukimanyi nze naawe nti omusege nsolo nzibu etera okugeraageranyizibwa ku ndiga. Omusege tegubeera wali ndiga, era singa gubeerawo endiga tezibeera safe kubanga omusege gulya nnyama. Olw'ekyo bwe bagamba nti omuntu musege eri muntu munne, wabeerawo okutega amatu n'okuwulira kiki ddala omuntu ngeri ki gy'abaddemu omusege eri munne. Olunyi lwaffe olw'okujjukira tugenda kuluggya mu kitabo kya Yeremiya essuula e17 olunya olw'omwenda. Yeremiya 17 olunya olw'omwenda agamba bw'ati: omutima mulimba okusinga ebintu byonna era gulwadde endwadde etewonyezeka. Ani ayinza okugumanya? Omutima mulimba okusinga ekintu ekirala kyonna n'endwadde gye gulwadde tewonyezeka. Omuwandiisi ono akomekereza abuuza, ddala ani ayinza okumanya omutima? Ani ayinza okwekenneenya n'ategeera omutima? Okimanyi nti tuyinza okuba nga tuludde ebbanga nga tuli ba mukwano, omutima gwo n'ogwange n'ebirowoozo byaffe nga bikimanyidde ddala nti tuli ba mikwano, naye ne tumala ebbanga lyonna myaka 10 myaka 3 nga tontegeeranga, kubanga tukirabyeko ng'abasinga obungi bakaaba amaziga, naye nga bwe weetoolola bw'oti abantu abali emabega w'amaziga gaabwe nga mikwano gyabwe ddala. N'abantu abalala bangi baziikiddwa
bali mu ntaana zaabwe, naye ng'abantu ab'oku lusegere be baavaako okufa kwabwe n'okubonaabona okw'enjawulo. Abantu be tusinze okwesiga, abantu be tusinze okusembeza, abantu be tusinze okussaamu ekitiibwa, mwanattu be bavuddeko ensasagge ne batulekera ebijjukizo ebika by'amaziga ebitiisa ebitayinza kuva mu bulamu bwaffe. Omutima nga mulimba, ani ayinza okujjanjaba endwadde eno eruma omutima? Ani ayinza ddala okumanya omutima? Omusajja ono akozesa ebigambo ebiyitibwa homo homin rapus, bigambo bya lulimi Lulatini ebitegeeza nti omuntu musege eri omuntu munne. Omungereza kagezi munnyo ayitibwa Thomas Hobbes ye yasinga okubikyasa mu kitabo kye. Ekitabo ekyo yakituuma Leviathan. Hobson ayogera annyonnyola ng'agamba nti yabonaabona bya kitalo mu kiseera we yabeererawo mu lutalo abantu nti mu lutalo olw'ekiseera olwa Bungereza olwaliwo okuva mu mwaka gwa 1642 okutuuka mu mwaka ogwa 1651. Ono Hobbes yaliwo mu lutalo olwo, era olutalo olwo lwali lwa kiseera mu Bungereza, olutalo kafungulankete, olutalo olwalimu okusaasaana, olutalo olwalimu ebintu bingi. Abantu abalinga emisege, abantu balinga misege balya bannaabwe. Nabbi Yeremiya omuwandiisi wa Bayibuli akozesa ebigambo bino, agamba nti omutima, ekigambo omutima ekisinga okukwata nnyo ku kwegomba, agamba nti omutima mulimba okusinga ebintu byonna, era gulwadde endwadde etewonyezeka. Ani ayinza okugumanya? Yeremiya atandika ayogera n'omutima nti omutima nga mulwadde, ani ayinza okumanya omutima ogwo? Bw'osoma Yeremiya essula 17 olunyiriri olw'omwenda bwe tusomye, agamba nti so tebalitambula nate ng'obukakanyavu bw'emitima, ng'obukakanyavu bw'omutima gwabwe omubi bwe guli. Essula eyokusatu eya Yeremiya essula olunyiriri 17 agamba nti tebalitambula nate ng'obukakanyavu bw'omutima gwabwe omubi bwe guli. Yeremiya alireetinga omutima, ajja nnyonnyola omutima nga bwe guli omulwadde. Naye ne Ezeekeri akyogerako ng'agamba nti abo omutima gwabwe ogutambula okugoberera. Ezeekeri agamba nti abantu ayogera ku bantu abalina emitima emikakanyavu mu ssuula ey'okubiri olwokuna, era agamba abo omutima gwabwe ogutambula okugoberera omutima ogw'ebintu byabwe eby'ebivve n'emizizo. Essula 11 abalina omutima ogw'ejjinja. Azze annyonnyola abantu bano, Ezeekeri ne Yeremiya bannyonnyola ku mutima, era buli omu ayogera ku mutima n'obukakanyavu bwagwo, ayogera ku mutima n'engeri gye guli omuzibuzibu, ayogera ku mutima n'abantu engeri gye bazze batambula nga bagoberera omutima. Oluusi omutima gwo guyinza okugobereza ebikyamu ate n'otabimanyirawo okusooka, tuusa lw'otomera n'otandika okwejjusa, naye ng'omutima gwegwa ku misleadings. Agamba ebikolwa bya Sitaani eby'obutemu byazze ayingiza mu bantu okuviira ddala ku Aberi eyatta muganda we n'okutuusa olwaleero bye bisobodde okuleeta olulyo lw'omuntu okubaamu ebyafaayo eby'okuttibwa kw'abantu enkumu lyetu, okusaanyaawo ebyalo, ekitta abantu, okutirimbula,
obutujju, okuyigganya n'ettima ebikoleddwa abantu abamu ku balala. Ekitabo kya munnabyafaayo mu Faransa ayitibwa Guy Richard ekiyitibwa L'Histoire inhumaine, amakulu nti ebyafaayo eby'ettemu, kyogera ebigambo eby'entiisa ebikolebwa okuyita mu makubo ago gonna, mu lukujjukujju n'ebisa ebikozesebwa abantu okulumya, okubonyaabonya, okutta omuntu ng'omutemako ebitundu eby'omubiri ko n'okuzikiriza abalala. Era nga tuteganye nakudda ku bintu bino ebyaliwo mu byafaayo ebikwasa ennaku, emitwe gy'amawulire ennaku zino gitutegeeza ebintu ebyesisiwaza ebikolebwa abantu buli lunaku. Abantu bawandiise ku bitabo, abantu bawandiise mu mpapula z'amawulire, naye nga buli omu buli ekifubutukayo kya ntiisa. Ettemu, abantu batta bannaabwe mu bukambwe. Enkwe, oli n'agenda mu kkomera, waliyo abantu bangi abali eyo mu makomera ng'ekyamazima emisango gyabwe tegimanyiddwa. Naye olw'ettima, enkwe, obutayagaliza, abantu bali eyo bavundira mu makomera naye nga tebalina musango. Ani ayinza okunnyonnyola obuzito bw'omutima? Ani ayinza okunnyonnyola ekirwadde kino? Ekirwadde kino kitulidde okutuuka ku extent omuntu okulabika ng'omuntu mulamu naye ng'amazima mutujju. Ekirwadde kiridde okutuuka ku level nti omuntu takyasobola kwesiga kaaba omwana we, takyasobola kwesiga kabe mukyala we oba omwami we. Omutima gulwadde endwadde okutuuka ku level nti kaakati abaana baffe be tuzaala ate be tweraliikirira. Omuntu nga kyangu nnyo okwesiga n'okuteresa ebintu bye ebyobuvunaanyizibwa mu bantu abatali ba famire, kubanga famire agyekengera omutima. Ne tulya naawe, ne tunywa naawe, ne tusanyuka, n'olwala ne tudduukirira, n'obeera mu mbeera embi ne tuyiwawo omubiri. Olumala n'ofubutuka eyo n'ogamba nti abo abantu tebalina kye baakola, nze ne bandeka. Abantu tebakyasiima kubanga omutima mulwadde. Nalina mukwano gwange eyagamba nti nze sikyalaba mawulire naddala agabukedde, nti kubanga buli lwe gatandika amawulire tegakyavaamu nnyo biri awo, osuubira nti kitalo, entiisa. Emitwe gy'amawulire kati gijja gikanga. Naye ebyo byonna omuwandiisi w'ekyokuyiga kya leero atunnyonnyodde nti bitandikiddwawo omulabe. Omulabe azze abiyingiza mu ffe mpola mpola, bifuuse kitundu ku ffe. Abantu tebakyalina na ntiisa. Kino kyatandikira mu Aden, ne kijja nga kigaziwa nga kigejja. Kayini natta muganda we Abiri. Ekyo kizze kibeerawo, obuli bw'enkwe, obutaagaliza, okuyiwa omusaayi buli kaseera, gye emitwe egiriwo. Aye mwattu tebikyakola na mawulire. Oli takyatya, takyafuna kwekengera kwonna ngatta, takyalina kweraliikirira kwonna ng'ayiwa musaayi. Olunyiriri lw'enkyalo ya leero lubadde n'ekibuuzo nti ani ayinza okumanya omutima? Ani ayinza okumanya omutima?
lugambye nti waliwo omuntu yenna asobola okutegeera omutima gw'omuntu, naye Katonda mwesigu. Mu ssuula ey'17 eya Yeremiya olunya olw'10 Katonda addamu ekibuuzo kino, agamba nti nze Mukama nkebera omutima era nkema emmeeme, okuwa buli muntu ng'amakubo ge bwe gali, ng'ebibala bwe biri eby'ebikolwa bye. Njagala okutegeeza mwannyinaze, nawe muganda wange atulaba era ali wamu naffe mu ddiiro lyo ku mpewo za 3ABN TV. Omutima newankubadde gukwekeddwa eri ffe abakumanyi, eri ffe abakulaba, ogukwesa eri muganda wo, ogukwesa eri bbaawo, ogukwesa eri mukyalawo, omutima gwo ogezezzaako gubikka, naye njagala okutegeeza nti omutima waliwo agulaba, tegukwekeddwa mu maaso ga Mukama. Ye yasobola okwekenneenya. Ffe tuyinza okuba nga tusanyuse, nga tukutendereza empisa z'ennungi, nga tumanyi nti gw'oli muntu mulamu, naye Katonda akebera omutima amanyi ebikolwa by'omutima gwo, amanyi ebirowoozo ebiri mu mutima gwo, era agambye akusasula ng'ebikolwa byo bwe biri. Omanyi by'okola ng'ensi teraba, omanyi by'okola ng'oli mu kisenge kyeyo, gw'omanyi amakubo gwo ng'oli mu kizikiza wekka, naye Katonda amanyi nnyo, kubanga ye abantu gye batalaba, ffe abaana b'abantu gye tutatuuka, Mukama atuukayo. Kyava agamba nti nze Mukama nkebera omutima era nkema emmeeme, okuwa buli muntu ng'amakubo ge bwe gali, ng'ebibala bwe biri eby'ebikolwa bye. Oyinza okubikweka nze Walugembe, naye Katonda tojja mumukweka. Olw'ekyo ekiseera kirijja, entuuko z'ebiro bwe zirituuka, buli omu aligabana ku ebyo ebiri mu mutima gwe. Katonda bw'alitandika okusasula nga omutima gwo bwe guli, ekyamazima okubonaabona n'ebirivaamu biridda gy'oli. Nze nange ndi kwewuunya bwewuunya okulaba nga mukwano gwange ddala gwe mbadde njiiriddewo omubiri ng'ebimuviiriddemu si birungi. Njagala kumaliriza agamba Katonda ye yekka ayinza okukakkanya ebikolwa ebibi eby'omulangira w'ensi eno n'akyusa emitima gy'abantu. Alagaana naffe endagaano empya, endagaano ey'okuzaalibwa obuggya n'ey'okwagala mwasuubiriza nti era ndibawa omutima, ndibawa n'omutima omuggya, ne nteeka omwoyo omuggya munda mu mmwe, era ndiggya omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe, ne mbawa omutima ogw'ennyama. Ezeekeri bw'atyo bw'ayogera mu ssuula ya 36 nnyo 26. Olw'ekyo Katonda waffe mwenkanya atwagala okwenkanidde awo. Agambye olw'okubanga yayeekenneenya emitima n'amanya obunafu bwaffe n'amanya obuzibu bwaffe, alikola endagaano empya, agenda kutuwa emitima emiggya. Ekitukakatako kwe kuwaayo obulamu bwaffe, twewonge mu maaso ga Mukama atuwe emitima emiggya, tuleme kusaanawo, tuleme kuzikirira, tuleme kwefuula, tuleme kwekkiriranya. Ebigambo bingi Bayibuli eno etulaga nti olunaku lugenda kukya, enjiri ey'obwakabaka ng'ebuuliddwa, abantu ba Katonda balokolebwe, tutuuke mu ggulu. Naye waliwo abantu abali bapretenda, ababadde batulako emitima gyabwe nga bantu ba ddiini, bantu balungi nnyo, bantu beesigwa, nga tubeenyumirizaamu. Naye ekimu ku bigenda okukaabya abantu ba Katonda amaziga mu ggulu, kwe kunoonya abantu ab'emitima emirungi be tubadde tulaba ku nsi nga tebali mu ggulu. Tugenda kwewuunya, naye ansi egenda kubeera nti baasobola okukweka emitima gyabwe eri abantu, naye tebaasobola kukweka mitima gyabwe eri Katonda. Olw'ekyo ng'omukisa gukyaliwo, Katonda atusaba tukkirize tuweeyo emitima gyaffe egikaluba gino egy'ejjinja, alyoke atuwa emitima emigonvu, emitima egy'ennyama,
tulyoke tunyweze enkolagana yaffe naye endagaano yaffe eddizibwe bujja tutambule nga tuweesa Katonda ekitiibwa. Oyo yeyekka asobola okukyusa ebikolwa by'omulabe, yeyekka asobola okukyusa ebikolwa by'omulabe ebituleetedde okufuuka ekyenyinyalwa ku nsi kuno, ebituleetedde entiisa n'okwennyamira. Katonda yekka yayinza okukyusa emitima gyaffe. Ekisuubizo ky'okukyusa emitima gyaffe kitujjuza essuubi n'okukkiriza, kubanga olw'okubanga waliwo Katonda mu ggulu, ebiseera byaffe eby'omu maaso binaaba bya njawulo ddala. Olw'okubanga waliyo Katonda afaayo gye tuli, olw'okubanga waliyo Katonda atwagala, atusaba tuweeyo emitima gyaffe, agifuule, agigonze gibeere emitima eginaatuwa essuubi, eginaabeera n'okwagala, ng'ekyo kye tulabika kungulu kyekyo kyennyini ekiri munda mu ffe. Ekiseera kikyaliwo naye tetumanyi kikoma ddi. Nkusaba mwannyinaze oweeyo omutima gwo leero, Katonda waffe akole enkyukakyuka mu ggwe. Mukama akwagala, afaayo gy'oli, ye yekka asobola okukyusa ebikolwa bino, ye yekka asobola okutereeza omwami wo, ye yekka asobola okutereeza omukyala wo, ye yekka asobola okutereeza omwana wo ow'obuwala, ayinza okutereeza omwana wo ow'obulenzi, kubanga ye nannyini mitima gyabwe. Olw'ekyo ku makya ka leero fukamira osabe, ng'osabira owooluganda olwo, ng'osabira mwana wo, ng'osabira mukyala wo, ng'osabira omwami wo, ng'osabira mukwano gwo, akyusibwe, Katonda akwate ku mutima gwe, emirembe gikomewo mu nsi yaffe. Naye nga bw'omusabira naawe weesabire, Katonda akyusa omutima gwo. Nkwagaliza olunaku olulungi, nsaba ekisa kya Katonda, okwagala kwe n'emikisa gy'ategekedde abaana be gitambule naawe okuyita mu lunaku lwa leero, kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katwebaze. Tukweyanziza Katonda kubanga otwagadde, tukweyanziza Mukama kubanga otuwadde omukisa, ne leero ne bukya nga tuli balamu. Olunaku luno tuluteeka mu mikono gy'Omukama, kalubeerwa mukisa eri bonna abakeesezza obudde nga balamu. Tukulemberemu abagenda ku mirimu, emirimu gyaffe olwaleero Mukama giteekeko omukisa, tukole nga tukola era nga tusuubira nti gwe Katonda afaayo gye tuli otuwadde obuwanguzi. Kwata ku mitima gyaffe, ogigonze ogifuule gya ddembe, Katonda ffe tulyoke tuteeketeekebwe olubu lwa Kabaka obugenda okujja, ng'okomezaawo obwakabaka bwo, tulabike nga tetulina kyakunenyezebwa, naye tusuubire era tutuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Tweyanziza kubanga olidde okusaba kwaffe. Omukisa gwe wasuubiza abaana bo bulijjo kagubeere naffe okuyita mu lunaku lwa leero, bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nkwagaliza olunaku olulungi, Mukama akukuume, weeraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.